Ddala mu programu ene yassumulula amacha ag'olunaku olwaleero twagala kubebaza kubanga mutemu kyaliko ku telefayina musaawa eno osuulira ddala mu nfaananyi yeggwe oyo sirikako siri mubi bwentyo keep it quiet genda kubagula kabakole message ffe tufaanane ng'embuzi ku mpewo msisobola kasirikira nze kusirika nfa wamma genda maaso kwera nga ate obwatula bingo genda ku simu yo *23 *238 *10 *238 *10 osobola okuba nga ate obwatula bingo nina emitwalo 10 gye ngenda okuwa mu ddakiika ezisigaddeyo 2 bwatula kati ogende maaso kwera nga ate weewangula naye nga bwe tugenda maaso nga tunoonya omubwatuzi waffe ogenda kubanga otukira ku namba yaffe ey'essimu twogerezeganye tumanye ebiki ebigenda mu maaso ewammwe bye tulaba byolaba ontegeera bulungi engeri embeera gye bitambulamu tugenda kubanga twogerezeganyako naawe naye nga bwe tugenda maaso nga tunoonya abali ku masimu koodi yaffe eri *238 *10# ng'obwatula bingo njagala musajja kati yaabawangula basajja oba tonnabwatula ku bwatula kati bwatula emirundi mingi omukyala awangudde wali naye omukisa gujjira omukyala alhamdulillah naye ate nandagadde omukyala omusajja awanguleko bannange nedda bannaye nedda ate munaye okusalawo toyina okuleka bagamba babwatula tekijja kunyuma nnyo bakazi kwera nga bebawangula boka banagamba maama bawa bakazi baabwe toyina kigambo kyogenda sala kino ekintu kyagenda ku ssimu yo n'onyiga n'owangula kyagala akazanyo kafaanane ngako tuwa bakazi baffe basajja balagala muwanguleko so abasajja mu drawing bangi ate musobola okubanga tulaba bawangula bannange w'amasimu nga bw'otuterayo ko twogerezeganyeko ne bakama baffe bakama bange bannange Nsereka ajja kuba president yino message agimpadde ku makya manyi goyinza okulowooza ndi mu kwogera byentera okwogera yino message agimpadde okuba saamuseevi president eggwanga lyafuuka kimpe ekyekubiri ampeereza message nangamba mukama wange nzija kuba president ye nga sigiraba akoleko ki kolona bululu bwakyagulanyi ogiraba hello Nsereko Moses to contest for post of president 2026 yamanyi wabula kututira bululu kati famire yani badegena neyo nga bwe yasebuliwa babo bagenda mu kooti obulwade bwana lukola bwe yatugumbudde obulwasa tumovi nena lukola tabwetaaga olaba nenambi tabwaga leka wamma Nsereko jangu ofuneko ku bakuumi nenange nina nandikyagadde nkuumweko njala n'okujjukiza nga tukyali ku Nsereko bannayuganda abali eyo mugende mukole olw'ensonga okusinziira ku Uganda Debt Network research eraga nti kati guli mwaka twatubanjibwa miliyoni meka sebinkwatako nze amabanja mmanyi gange bannaaye mukwano gano gaggwanga likwatako agiriko taata oba maama ne wante mubaleete muguno omuzindaalo wangi mwebale kuweereza kale bannaye naawe okulaba mama Sharon obadde otubuzeeko kuba twakyusa studio bannaye kasooka okwagaliza omwana wattu ow'omuwakaliga amazaalibwa amalungi kwefulukuta kyekyobugagga bewakaliga kye mulina ekyobugagga kye tulina muwakaliga yekwefulukuta naiba wakwebusibidde muri bubi mbasekeredde bannaye kwagaliza amawulire amalungi bannaye amawulire agali eno ekigureda kyayitamu muno nga byayitayitamu muno kale mu kukolokota enguudo naye bannanga ababoda baddusa piki tugenda okulaba abantu we bafa muno ababoda baddusa piki bikureda byayita muno ne bukalakata bano abakesisi bagenze ne batujjukira ennaku zono bayisaamu bikureda munnaye tubeebaza ababoda badduka nnyo envanyuma batuyisizaamu kureda naye bambi ababoda mukomye okuvuga kusiidi mwezimbiremu buhampisi obw'ettaka kati muteeke mu buhampu naye sebo babuyitako nga batabulaba ate boda avuga ya mugagga kale tweyanzeeko eyo nensi
mune mbadde nkugamba ebbanja kati liri ku research yakolebwa mu September omwaka oguwedde aliraga nti buli munnayuganda abanjibwa obukadde 2.3 ya bana ezo sizimanyi bana abantu bali ssente zaabwe babanja naye neddanze Seimo gwe mu nyumba yo kati mulimu bameka bana oli oba yabazisasula yamanyi yajazitira n'abaana be yamanyi yazira n'abaana be zisibirimu wawe tuli era budget bwefulumanga eyongezeddwako ng'omanya baatuweereza WCT bosasula school fees aloteke mu bbanja lyesimanyi olimanyi naye nedda wamamu bwatule bingo njagala funa muwanguzi kati *238 *238 njagala funa kati wano muwanguzi bwatula mu seconds 3 wanji yetsebo ye mukama wange omusango gwaki ani NRM tukyagulinze nga ssente alina akajjayo tatujjayo nga tonaba kugaba ssente nga sinabagaba ssente pozi bote baba wako ku commission halo mwange jebale kabula Saimo wabula njogera nani Maka osinziddewa Maka nsinziddewa neno Bulenga sebo Maka ofunye ku mitwalo 10 ku simu yeyo ageberede yanza Saimo kebera ssente olabe Maka oba ofunye ku ssente Saimo mbagala nnyo ne Afi Power zikazotekerere kali sele zize Maka yo kubanga ate olaba BBS telefaina kale mbaga weyagala osana okwesimba kuba president osana okwesimbawo nze nja kusekendinga kale tweyanze ege nenkya tujja kukola ekintu kyekimu gwe weekubire ku bane mujjeeyo abasajja baagala kupaako birala byebakola mujjeeyo Sumulula ewagiddwa Victoria School of Beauty and Hospitality Management erisangibwa e Natete bazadde baffe abalungi